kale kakubuze n'ekirala esemba bule mulyayo ayambala kulayira ye nina Rose ayambala nina Rose yawangudde dda alinze kulayira omanyi ayambala omanyi kiri bwe kiti Kampala ogwasooka Makinje West bano be bateekayo battira bano abali mu kudda osegedde Shalom okwekaza kubaawo twogera abasookayo bayononera abali mu kujja atulinawo mama minisita mwe mwagala tujagala musibe sente zammwe n'abako bagenda bakuba kigwo fulaati abajja kunyigira mitiyana mwina nabo muli mu kamera munyumizaamu ebyammwe bakuza nti no saagala nzikakanya no mbadde twogera ku kadi sauka kadi edition n'abakooba honorable Joyce Baagala asuubira okuba honorable gundi nabbosa olaba naye kadi yabwe agitanga agambye awo kwasibidde ku ne kadi endala yasinze okunnuma ye Dr. Roy. This must be Ecop on set. Yabanene 3 years of TikTok night ku Independence Day nga mwenda October 15 kuna cruise Segoko nga mwana mwala the stage queen ajiswaga 256 abalaga kuchalina eno TikTok night for mwange yabanene tosuwa TikTokers abayimbi abazanyi ba comedy abakabi mu gwanga n'abanene ba business ku TikTok bagenda kuberayo ne bannakatemba bonna tugenda kujja kuzemya kesatu eja ajiswaga 256 ngategeka TikTok night okuyingira silver emitwalo 5 emeza ya gode y'abantu abatano ya mitwalo 5 ate emeza ya diamond y'abantu abana yabukadde bubiri tosuwa abakabi mu TikTok night ne ajiswa 256 muna cruise Segoko ku Independence Day nga mwenda October 2025 byabanene 3 years of TikTok night spending over ebyano bitulabako biba bitwesunga nnyo. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamaganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fini. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934-893-333 or WhatsApp 0702-683-317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights,
camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Executive Media. Focus, innovate, succeed. So, bayatandika nenezijukira tinina muno plantains, like fried plantains. Nkwatiyako? Ayi. Wajua nkwasabye Syria. Nkwatiyako? Bakubanako? Sibiria mpamu sente. Weelire oli balaba kati? Nange nenywere. Nabwo olya kufa. Ngisefuddeeyo. So, njagala okubeera nga mbeebaza okubeera nga kwe muli ku Executive Media. Shalom, olina ku nnamba ya Nabbo Summit yena agenda okwesimbawo. Baagimye baagala ne bagiwa Nabbosa. Naye bbaawe ayina wano emisango. So njagala mukubira nga sinnabajjita. Ayirinna Mutebi mumanyi muyimbi w'ennyimba za gondi. So essaawa bbaawe si yerake wano? Kaakati nno ayina emisango. Simanyi nakumanya. And anytime I've talked to the husband, but I need to talk to the wife before you release the case. Before I release the news, because chirimu girl child, and I would want to help the girl child. Teyakozesebwa teyakola kyabanja ssente. Nyakavaayo. Kati avuddeyo ayinza okuba wali adatawulirizibwa. Tobuuza ndi lwaki bukya bakukwata toloopa. So tuli ku Executive Media ne bamuyita Sabuka. Njagala tukole ng'oli attentive gwe musiru gwe. Business z'empuuba. Wenna otusitamyemu. Banna. Boba toyina magulu malungi. Wayambala buno obugundi. Boba toyina magulu malungi gala. Kagato yakiŋŋambye mu bukutu. Wulira tetugenda kulekaana. Boba toyina magulu malungi gambala bintu tobyambala. Nganze bwe sina magulu mabi kugakweka mu biwanvu kanyambala ebimpi. Naye era tonyuma. Nyuma jempita bangamba nyuma. Bakulimba batya kugamba weka bakutiisa. Nzata kimye interview wano. Mbonzize kola mulimu. Jempita nyuma. Banna ina kyasamba lya public nayambalira byange bwebe binu bibaluma mwogerere government ebijja ku butale nantabuliro yasabala gwa bomba kanga sabala akebomba ngaina mbuzibu mpaya asamba mupira ngali mu kiwanvu mpaya uga ngali mu kiwanvu kandi nani ndoza dadi olabe obusiri bw'abantu ogamye mpaya auga mpaya asamba kapira ono basambirawo kapira mpaya omuntu atambula weekend ngagenda ku beach ngali mu biwanvu ngaina amagezi kati alagawo kati olagawa babuuza olagawa kati obadde ogenda wuga kankubuuze obadde ogenda samba kapira n'ebyo kankubuuze yabadde akubuuza akubye ekikalu bw'ava wadangira office oba badde mu office wano akitegeeza ni muntu wa buvunaanyizibwa ne waba ayitiddwa mu office sigenda era babagenza okupita nga banneetaaga bajja gyongerayo anti olabye obutabeera prepared. Saagala kubeera. Abantu Shalom bwe babeera. Ate nze Shalom. Shalom n'obuvunaanyizibwa bwe nange nze obuvunaanyizibwa gye ki?
Obuvunaanyizibwa kwe kubanga abantu batandise okulaba ng'omuntu ategeera. Naye kati gwe wenna olinga atunda sitegeera abantu abanga ntegeera be bamanyi oyambadde underpants. bayiza nyongero bategeeza nti abantu abamu amagezi ndi ntegeera. Naye olowooza eyo fashion eyo si fashion. Naga nankutegeeze sitegeera tekiwedde ngawe okubyova kooti yo munnanga ate tunaagamba kabeeyi ya mitwalo 3 sifudde nange nkubulya kanuka mmeka awo bwo ketaano ayi kale etaano gyawa onakalira ekyo tayambala nange ova kooti ana laba nonna mukadde waako ojo oyambala ku kinu yalaga ne kitaawo obukadde akaddiwe ndowooza kitaawo namutwolerako butwolezi n'agenda najo ate kati wano yali example nze sirabangako omuntu alifaalinga nze agamba ndi wano lwaki muzeyi wange azze wano kola interview ali nammwe nze ŋŋamba ono namukadde atutudde wano naye gamba obuto obuguli lwaki olifaalinga tovuma nga olifaalinga okuba omusiru kikufuula muto mbwe okutambula nga siri mu ssaati mba nonda bicupa mba mulalu toyawula bwe tutudde wano toyawula mukadde na muvubuka era tosobola kwawula kale anti okuva nze ndi mukadde anti basobola kwawula kuva eri bagera otuuka wano obusiru bwe bukufuula omuto ojja nnoleetera ensi okutandika okukulaba tolina mu bakadde banyirira bagambe nti omukadde anyirira muganda wawe kyoyogera osinikasinika ng'omuntu nga bwentyo nze ndi mawube oyogera na mawube Sane ali wano dadi ekisuubizo bbanja Sane yagamba we bali mu marayini kaadi agenda kuŋŋaanya abaana nadde olimba lindako obadde ekinga okuba essimu zikwata tuli mu kukola musiri gwe dadi luli tetwamuganda okukwata essimu muvaamu mu interview genda eri mukuŋŋanyiza biwe kawempe otulimba nabagambye tetugattika bbi ow'abaana bew'abaana n'owabakulu w'abakulu nedda kyatulimba mwagala za boda yagamba mu ntandikwa yagamba bisi wakuŋŋaanya Sane watusuubiza abannayuganda we bamarayini kaadi ogenda kukuŋŋaanya abavubuka mugende mupame ku kitebe bagenda sawa meka na ddi so omuntu eyasazeewo okukwata live za Bobby Sofamba YouTube ng'ate yeewaddeyo bamuyita Shalom 256 era byonna ebigende mu maaso kulaale z'omukulu tuzirabira ku Shalom 256 nga taliiyo Shalom kino ekintu akitaddemu ssente empitirivu alina abaana wabweru we balina buli kati asupervisinga iPhone naffe tusindika abaana mu banna Shalom 256 yaleese amaanyi abaana babateekayo nga bakutte akafuufu okulaga nti bali bize bakola twagala Shalom 256 yasazeewo okukwata ebintu ekwate Sane ng'atutte abavubuka abagenda bapama naye gwe twalumiddwa nnyo okubanga Rain teyafunye kaadi twalumiddwa ffe nga bannakatemba dadi si musanyufu ekintu kino mwakindekedde nnyo Daddy John Sega nabo omuto gumulinga eviviri ly'eŋŋamiya gwe nekyo ekitwa ekikulinga ng'ebokisi yasibire ku mmere gasiya ekyo ekimulinga kajjeko essabo bwe ebyebiso by'otuggula ebyo tunula nga azaalisa oyasama kidamoyogere kyoyogedde Shalom naye ate kati ddamu okyogere mu binnyo gwe n'ofuuka ki abalala bagendayo nga toboogerako egino gyasiruwala nani nze nawe nakugana okunegezaako nze nakugana okumanyiira ate bana bazaala John sikyakaina naawe gwe kuba byenkutte asiruwala nani gwe sagala bakole postmortem nga yamunda njagala bagambe nti yamukubyawo n'akacupa bakoleawo postmortem sikyagala bagambe mulusima munonye kumawugwe ddamu onsongemu kakati ekyo nkimaze ddamu onsongemu mbw abatandise ogenda ku YouTube ate jjajja waabwe tata waabwe okubawa gwe sagala bakole postmortem nga ekisajja kino olagawa nja kukukuba ggwe toddamu kukola bintu bya kisiru toddamu nekogola bya kisiru oyo gwokuba yani
Kino kanchikube butamala. Kuno kuba wachi. Ate sokolo gwala chonkuba. Akukubye nnyo. Koma wotule. Batika. Nkuba chika. Utwale die chikwe. Nika kati. Myaka yote changala kufirwa gwe nkubulya. Kati yagala fana muntu. Omanyika kati. Gwe. Bakugamba nti no. Olina kugaggawa yangu okubye muntu mukulu jja kukuba. Ngenda kukuba. Jaji. Wallahi. Mwende mupamere. Ezaji. Wallahi yoyo musajja taatawo. Aliwa. Ngata tula mu nchiko ze wafu. Nyoko. Nawe nyoko. Nze ngende mu nchiko ze wamwe lwaji. Toyina mpisa. Bw'oli kitange lwaji zo situla muze wamwe. Tutusembeza omuntu atayina mpisa. Gwe munda iva mu gwata diketala se kwa yasama bya kisiru gwe kanu. Bawa omuwala. Bamuwa ku kitiibwa. Atoli mukazi wange. Balina bye bata. Neddo omukazi yenna. Tewe mukwata bati mbage namufuna muji. Naye engeri gy'otalina mukazi oba kyekikuleetera okuba nti tolina mukazi oba kasabbuuni yawasa kasabbuuni. Kanako kabaluma. Yawowa mukono. Kinu kye kyasoose okubaluma. Kati kasabbuuni. Kasabbuuni ke kakukanyosa. Oyambala ekinu. Oyolesa ki. Kasita ekirungi ekiriwo. Kasabbuuni kamukanye n'ezzaala. Kasita ekirungi ekiriwo naguze putulu ne mwesiba nenkuba kasabbuuni. Lunaku lulamba. Putulu ya. Manyi ga kisajja. Abategeeza kisajja. Lino daga lyobawa. Aba yalinywedde. Nalwawo nga akyakuba kasabbuuni. Sikafunye mu yadde ekibi. Sikevuma. Kambeereddewo. Ne bonamu eddagala emirundi 10. Sikyadda nagenda. Ojja kukomawo. Sisobola atongomya gwe yantwala. Yeboda yantwala. Webuzabuza wasuubiza Abannayuganda. N'obagamba ogenda twala abaana ku kitebe bapame ku kitebe neetagamu Shalom 256 tugamba ku kavule beera ku santiri mbwaleeta abantu bapamewo wapoota ekitebe kyammwe ensobi ze bakola ezo mbwe ekitebe kyabwe fe si kyaffe bamyekali si kyaffe kyammwe nani mukwano gwe Shalom mubeere b'amazima Rain bamumye bonna bazibawadde abazisaba Rain si kyabwe nedda bonna abazisaba bazibawadde nga bagiwadde Nabbosa mulowooza sitole ya Nabbosa tetugimanyi Rain tebamusira nateete bali bakubye Nabbosa emiggo Shalom kya Katonda galayira ku mwana wo gamente Nabbosa bali bamukubye emiggo nedda totawana layira ku baana bagandi bali bamukubye emiggo ne Rain bamusiba layira ku Jaiden Nabbosa okufa gamba ndayira Jaiden okufa ate YouTube yeggwe tetwabiraba tetwagala nabiraba bamusiba bamujja waka Rain bamusiba ennaku 2 kakadi nakyembuuza kati ekyokukuba n'ekyokusiba tojja tatula yeeyo Shalom oyina fitina ku Rain musajja wange omulinako embeera nga abadde ng'oyogera birala namujjako interviews kati kankubula interview gye twakola twali ku Sibyangu nali munze ne Frank Antam gwalinga gwakubiri nga nakatandika ne tubuuza Rain senga tebakuwa kaadi ozzaako ki Rain ne nakyogera nno seka aliwo onyo seka alina ekiwagu Bukali oyo Bukali yenna alikola inaga bwe banaawa kaadi yenna nakunyinja akole ki kakati amala okyogera muganyere nnyo ekinkyogedde ekyo twagala kissa mu interview bayinza okikozesa against you mbolwadde wakoze eki wakkiriza dda ngamba jebbi salamu akantu ako ne tukasalamula tukanya twakatirika era Rain yakumye ekigambo kimye was very happy bwe yavudde n'agamba lwaki ogambye bw'obeera gwogimuwa kati waliwo ekintu kimu kye tatuukiridde nagamba nkwa tutagala muwa kaadi wangamba Flavia tebagenda muwa kaadi we mugamba
ono takuma kyama nenda oba wamugamba kituufu naye ekyo nze eya Flavia yo nali mmanyi nti tebajja gimuwa nze nali nsubira ngeriyo mwanyina w'abano tali ku kifo kyekimu kifo kyekimu Flavia ali ajja kifo kya musajja gomba mani MPS Flavia da kujja musajja anti kakati ono yajja kifo kya musajja kali Flavia oli representative Flavia ne bamumye ogamba beti representative email kiraba luyirika munnammwe nga bamumye kadi ya wano luyirika be bamujje eri ne bamuwe makindi nalabye fifya mumuzunza alinga service center jama kindi ne bamuzza wano ekibiina kyate kyakoze ensobi Lwaki ekibiina kyali kimujjayane gye kimanyi nti kigenda mazaayo ajja kuweereza bulungi abantu baawo kati lwaki muntu aliko nga tazitowa kimala eno yabale tazitowa kimala mu Kampala ng'asobola ka constituency kamu so 6 constituency 9 kuba oba otwala Kampala oba otwala 9 n'akaliro kennyini mu mugongo ate Shamimu n'anfuma ajja n'anfuma wa NRM nze kusaidia n'anfuma ye wa NRM andi mwali ya sente ze Zemba atali ndabi mwali ezaluyirika gwe mwali ezaluyirika mwakoze eki Katonda yatadde akazigo ke n'akasa ku lulika yamusiza akazigo ke yasiga Seggona teziwayagala wali interview ya Seggona ya Seggona ng'akaaba nalabye ng'akaaba nze mpulira ng'asikondoka n'agamba Katonda nze gwasizeeko akazigo akaaki ak'okumugyamu nedda yamusigako akazigo nedda no Seggona atunula bw'ati atya mwana wattu Seggona nalabye omukulu bw'atyo bw'atunula yali yamutereka nedda Bobby Mugezi Seggona baali batereka mutereka ekibiina baali bakitwala nze atununula ayina ne wano bwe yamuyitamu nalabye yawaayo sente mmeka tuzimuddize yakaabye gawizo gwe yawaayo mmeka tuzimuddize omanyi bw'owulira ng'omuntu agamba mbu kino kyali kigenda nze nenkola bwenti omugamba ndeeta ebisanja bisatu mukwano ofuze nga gundi mwamuwadde Namboze yafuze bimeka afuze bimeka dina bageze emyaka 2 mweja abageze emyaka 2 mweja yashikama I've been saying it I don't agree with Namboze sia omuntu emyaka 15 emyaka 10 nyanzi ali mwemeka nyanzi tafuga ngo yali chairman ngama nyanzi yali chairman wa zake linda ko zake ali mwemeka zake agenda mu 10 chakumeka kyakubiri oli yali kitaawe kyakubiri nzo omuntu yenna asukka ebisanja 10 toba kyali wange nedanze abantu be bajjayo abaluddeko ne bawa abalala naye abana abalala bano okuli Leyini nze ekyaleyi sibagala nina kyembuuza gundi nabbosa baalabye ekibirungi kibyakoze ne byasobola okukola ng'ojajinga mulina kadi ze mwagabye ez'ensobi mulina kadi ze mwagabye ez'ensobi mulimu kadi ezigenda okufiira obwereere nze nagambye nabbosa agenda kufiira bwereere nkusiba nange bw'oli oli muntu Shalom teri kati nkulayirira Shalom ne Kampala nanfuma agenda Balia nze ndi timu nanfuma tujja kabba tujja kabba kati otanza kuna maweya kwatono mulogo nze ndi werubaga wulira Shalom omusajja mulogo Shalom ayogera ebyobulimba kati Shalom njala iranga ntya Allah nanfuma nawe the third of the voice in Kampala YouTube njikuwa tompa YouTube yo bajja gikutwalako bagenda gikutwalako baweza ki singa Shamimu nanfuma awe the third 3/4 of the voice in Kampala YouTube chiwedde neda third tebera 3/4 obadde kati nze nkunyagala nkulage ti Shamimu nanfuma tasobola waliwo kati ze mwagala ensobi mujja kweyambula mujja kufuuwa mujja kuloga mujja sasema kati nanfuma tajjaddo neke tajja kuweza wegenderezanga nnyo omuntu mitiyano osibye kwani mitiyano oli kwani Shalom oli kwani mama gyali agenda kati twa ndowooza okirabye Shalom mitiyano ndowooza okirabye miti tewali ambuleera ebyo byakola luli eyo weevu yali ya luli abantu balabyeko kale kankubuuze nedda kale kankubuuze n'ekirala essemba bule mulyayo
ayambala n'okwambala ayambala kulayira ye Nina Rose ayambala Nina Rose ayambala Nina Rose bazadde asibesemba bule yawangudde dda alinze kulayira omanyi ogenda nawala Nina Rose alinze kulayira ayambala yes people power omanyi semba bule mumulina tumulina omanyi semba bule omanyi kiri bwe kiti Kampala ogwasooka Makinje West bano be bateekayo battira bano abali mu kudda oshegedde Shalom okwekaza kubaawo twogera abasookayo bayononera abali mu kujja Joyce adda independent naolaye bagamba adda independent atulinawo mama minister n'abako mwe mwagala tujagala musibe sente zammwe n'abako bagenda bakuba kigwo fulaati abajja kunyiigira Mitiyana mwina muli mu kamera munyumizaamu ebyammwe bakuza nti no saagala nzikakanya no mbadde twogera ku kadiza Sauta Card edition n'abakooba Honorable Joyce Baagala asuubira okuba honorable gundi nabbosa olaba naye kadi yabwe agitanga agambye awo yekwasibidde ku ne kadi endala yasinze okunnuma ye Dr. Roy nange yanumye Dr. Roy neyamutebi eyakira neyamutebi eyakira Dr. Roy yanumye yabadde kiki balabye kadi yanumye Dr. Roy aba enyali mngalo midonyo kadi ya Roy buli muntu yalumye anagame mjiwe na remu aina amani wangula lindako lindako Nyanza tawanga taka kuangula Nyanza chairman Nyanza chairman Nyanza kambe South abera wa chairman unganda wa chairman wawa we nale ate nabanga ngate yesimbi omukubwa yali anti chairman chimukwata era bogamba omuntu ayangu izibagamba chairman waji kakati ekiri bwe kiti chairman akifananga akuli yesimbi omukibina cha station ate nina poster zenga wa atimbye wa NRM agenda kuvuga oyakola mu State House eyesimbyewo nina poster ze kasibanta akola mu State House wa nina poster ze oyakola mu State House anti kakati nze kyengamba ndikati noli okubanga mandi chairman baba bankoze okumunominating ne bateekayo kasibante wano ne kadi endala yanumye oyo yajijjawa ne bamba big eye kadi nasa wasolo jimwe nyoko ani big eye ngero Indako mugende mpona yolajiswa big eye kadi yulukate mukyaba nina kyenjagala mumanye ekintu kimu enviri zimunywa aruwa enviri zimunywa leka nawe atenga zolina gwe shalom mama wange yagabakadizamu lwajoteka mama wange mukamutegerera kutegeera nti azze mwasa kadi ya big eye enansa nanze nabadde siwana zambaali nabadde empagundi uno muvubuka komanda yakyuka wayozolo nawe kakati bwogamba kamanda Kaweesa bwomuyita zolo olwo ate ono gwongamba okuwa nange mbadde sigimuweyo naye nze zambali mbadde njimu zambali yeyesimyawo yeyesimya ku big eye zambali big eye yaluwa abadde alinda kakati nze mbagamba bwe okitegedde zambali amuliko bamwita Lord odi wa Kaweesa tonyumya bintu bya kisisolo naawe tode mukogera bintu bya kisisolo naawe twogera ku bantu bali ngoleta Lord Bitima agenda kwesimbawo Lord Bitima agenda kwesimbawo tode mukogera bintu bya kisisolo naawe naye lwakiri mutukooya tode mukogera ku bya kisiru oba walidde tugambe nawe oba walidde tode mukogera bya kisiru at least big eye akwata ekyokubiri Kaweesi kyakusatu ani Kaweesi kyogamba Lord Bitima amusinga amaanyi wakitegedde ewa nabalire kakati naye ekiro omanyiyo omusajja yajjako mameriti jembeera naye ono gwe baleese kanakuki nze nkugambye nakalaba enkungana zirieza ekibiina kyasengezze ekibiina tekitwakanyawakanya
Omanyi kati ebintu byemulese. Anti abagenda okuja independent bangi. Ani? Joyce Bagala yagenza agenda kuja independent. Segona Busiro. Bannange ndayira nga nti Allah. Ngenda kujja Busiro campaign nga lukaka kubwerere. Ani? Siswa kukasa kuna kuda mu parliament. Nange ngenda kubira big eye campaign. Bwaja independent. Walukaga muveeko yi. Wa maanyi nnyo. Walukaga muveeko teyemolebwa. Yabawulanga ebiri nga toza yadde 10. Ozize ebiri. Takali echengera alwanje kutakali abantu. Seko n'amaze emyaka 10 neji agenda umwe. Alina ekigambo kye yagamba alina kye Segona waba umula n'emukono mutuwumulize y'omuntu. Bannange mutuwumulize ko omwana mama ki omwana emmotoka emutomedde wali. Oba yafakolera wakiri emitwalo 5 bannange mu ddwaliro. Ulira yababba ye wira kati Shalom ensonga jawa kunambozi yababba ye yanziba awumule bannange nabadde manyi kileta mijiji mito Moses aja independent waba tasimbye mabega wa ambulera nasimba ku muntu yenna aba ambulera tekeewa abantu ab'amaanyi nsereko yenna kwanagende mabega wati nedda kati nensere irani yawangula akalulu mu ddakiika 3 nze kugambye nakino nkigamba bwendera lubaga yesimbe mabega naye wulira era ntera obeera mu bulayiza badde ntera obeera mu bulayiza we naye oba nakatembo kwa batu wakumye ogwambala bibubu guno guliwa guno ogulenzi omugenzi boogere si president ayasamire mulinganya kubati vale bya mmemba ya president wabazanyi teyali ko kubati vale naawe buli ekyagwana mulimu gatacheka kubati vale boogere yalu bati vale yo waliyo yali azanya filimu zeri mu bakawasima kani bano bakawakali wudu eyo eta daddy teyagisiima daddy John baba teyagisiima leso agisiima ate ko tunagisiima eyo baba teyagisiima oyo omaipe tukolera nko John kakati kadi owaye mukwe Shalom bagambye kubuwani erindako wano waliwo ebyana n'agaana musosola mwabamu ate mwagale mwagala twagala si abanna mulina agaana n'ebyana masa twala kyayiwo gwe twala kyayiwo na kyayi gosere nkubiri kyayi omukalu munaku yenna ali awo mwekyayo funa ekisajjasajja awo okiwe funa munaku ali awo mwekyayi bw'olaba waba akutte ku ttama muwe meya namulabye ati ndi gwe bane mbyafaayo omuloodi yakuze billboard yali yasirikwaga mate sikirabangako yakoze ajja kawulire gundi Katabu ajja independent Katabu Moses ajja kukola ki anti abadde ku kadi ya Nope ne bagimumma ati ajja oyo naye ave ku bintu bino abiwummule ani Katabu ayagala Kampala City Lord Mayor damu okebere mukwano ajja kujja ku meya wa Kampala enviri zikunywa ate bizikunywa kweza kikuzisaako waliyo nyonye kye kikuzisaako bukokolo kugeyangana ze walina aya inabwezi Asia nasiba mukuwuzi yasiba mukuwuzi bale toveyo so kati kadi y'emitiana nakulabye wagikoledde ne interview number yagikoledde interview number tetuli kukyekoletya agambe yo kadi bagiye Shalom sibuli alina boda ndi alina ekizimbe nenjagala kumanya Nupu yagabye gundi y'emitiana eyo boda ndi alina ekizimbe balina be basinziddeko endala zonna zandibadde sine kadi y'emitiana eyo si ya mitiana yokka waliwo kadi ezabaddewo nenakawa ate kawempe ate nedda wali nubiyaniri nedda ekisanja ekiwedde waiswa yali kamuli ate banna ate lwaki yavuddeyo awaaye bajje waiswa kamuli lwaki tebajja leyini eno mutwala mukono kyetubadde tubagamba anti Shalom labada yasise mukulu tasobya ani yabagamba ne mukulu tasobya mubalina be basinziddeko anti abeera nnyo ku balometa kati eriwa mukalubiriza okuva ojja kukuteesa
Omaje mwagala kwogera ku kati kyembuuza ndi muzadde tasobya Musaidi so ndi muzadde tasobya asobya kati Rain tumutwale Kamuli wano ne wenalabye nga oba MP Bannabugaba oba mpiji tutwale Rain wa simulonzi wayo hey mama Flavi yazimbye amasomero eggomba tugenda gamenya be batadde mutifu bakoze bya bwerere naye tulaba omubaka w'eggomba ng'asaba basale masomero ga Flavia mama olaba Flavia bagambisirika bagambe ntuse embago batuwadde naye kimu mutima balumwa tena kubiddeko Rain tewaliwo muntu ajjukira bano bafaddi be bawadde bagabe bafadde bagame tebabeere nga baseggona mwatesa n'enkomerero ejja mwakaki tebabeere nga Namboozi nti mwagabye kadi mugamba mbu omuntu abadde akola ekisanja kimu ne mama mugabye kadi y'emukono mugabye kadi y'emukono ate nno gwe bagigabira ndi ye mugezi nagimumena agenda yingira ekyansere kuja gimuwa tawangule ate kati waliwo kadi y'emukono bagigabye nga bwe bagaba ye ajumanyi era meeting zatandika zatulanga ku neighbor waffe waka kadi ya Namboozi yekakasa Namboozi okubanga buli muntu aminako lwansi lukwage kibiina kye yakola ne kigwa wabuli wagenda ne bamuggyako kadi bwe yava mu tijja awo ng'atagadde kwe kujja mu Nuubu kati tumusubira n'ogendako mu PFF amala aveeyo agendeko mu DF naye n'abakooba mu mwegendere oyo ye agenda bamulala omanyi abantu kuno tebagenda londa n'exercise bagenda londa mukozi omanyi sijja kwogera ku naba mwayongedde gundi kadi kubanga yali asoma ne sister kange ndeje angamba bwe Yudamani bamwongedde yali mukozi Yudamani bamwongedde kadi nakulabye omwogerako yali yakola teyakola teyaleeta omulo n'ogamba tasobola kusinga Ameria anti Ameria oli ekyali eyo abantu babalolonda Yudamani batandika okugamba maama Ameria twejjusa ku UEDCL twagala kwetondera umeme nanti nabagambye Yudamani ayinza obutaddamu kuba Ameria kikalulu kuba bamwegayiridde nyo bamugambe maama ku mawutwe twategeera n'ab'emitiya nabatyo bwe batyo Shalom osirise ninawo mazibulira gategeera munno tomuteeka nnyo ku nninga nga ffe tuteeka ku nninga fenga tuteeka ku nninga embwe kuteeka ku nninga eyo lekwese ne bambira oyi yannumye nange abasobola okujja independent ajje twagala abantu abagenda okukolera abantu leero si byakulonda mutulonda ambuleera mutulonda gundi baasi musimanya NRM musimanya biki leero tulonda abantu bagenda okukola Shalom erubaga wabaddeyo Rain nasolo Ujiniya nono omusajja w'obubina mugundi mukasa nani omulala babadde nga bana kadi oyo alozi yasikadi bagimumata nakirowoozaako nti andi oyo teyakola asente yaziteka mu ffako gundi eyaki naawe baŋŋambye alozi yasi abadde alina ebizibu balina n'amabanja bambi Alani yatunze ennyumba ye Makindye yataddeyo posti n'agamba omukulu ku ballot kwali nga yeegamba honorable ku ballot kwali ayagala kujja kutta kalulu tajja kujja agenda katta busi kati ali ku ngombo ffenna tubifiirwe naye ekyo abantu bazze bakyogera bannange bammugira mwegendereze bano abagenda okujja independent bagenda kutta akalulu tebajja katta bagenda katta kati ate bwe babanga abantu tebasobola kukuwa ate onatakaluwa bakuwadde abamu n'ababe abamu n'abantu ne babanga bisatu naye abo abantu abisatu yandibadde asobola nabo bakunga n'abagamba tulonde jukira waliwo bannaffe abagenda okubbamu kati mu kubba ono watta ate buno obweno oli aba ayitawo lumu kakati nze ŋŋamba bwe abantu bayiga ekintu eki nti kaadi yefaanana nga bali World Cup weebeera addeko nnyo amaaso kubanga ajjamba ali mu kyokusina tetuteekwa kulowooza nti buli agenza okusaba kaadi bajja gimuwa
fenna twakola ebibuuzo fenna tetwafuna first grade. Shalom. Wamba bino buno baka butuuse. Kibino kyagala sina buzibu kunno. Era n'omukulu yasazeeyo tukkiriziganya naye. Naye waliwo byolaba n'ogamba wano ekituufu nga naye wano baakozeemu ndaba ffenna tugenda ofiirwa wano n'olaba nga constituency egenze. Nze kakati nga kye twalabanga nga nti bwe bawa omuntu omulala bwe bawa omulala Kampala. Shalom. Lindako, Shalom, ngo analysis kwase nunge samba. Bwe basoka sana. Mukwane ne Shena peruke tuogereka kuyogera kwase. No, ndana nyoka ne nota abantu bange. Kitegeeza kibina byekikola nange byempagire. Sabo emani nina kyenda byensobola okwogera. Okimanyi lwayini abadasi nasolo abadasirise nenge lwayini kwali ku ground akola activities. Lwayini ngagende ewansi. Nasolo ujini abadasirise. Underground be bantu ba wansi. Underground badde omulaba. Nshalom ayina kyayisaawo. Underground yawo. Tuyibye nyimba. Twagamba 100 skits of revolution. Abantu bali bagamba tulabe. Kyova tugenda pama kugiteba bana bali mu kujja. Ekyokupama kijje muto misobola. Temujja kupama yo. Mama kati chai. Muganda wange. Surveillance ziri wali kati. Tugenda kiro. Ekyokusooka busozi nabali abakuumi aba government. Nga mulimu signature. Abatagala batuukawo. Balabenga mupama balowozeni mubaloga. Lubaga South. Lubaga South. Nabo bati abaga mu basajja bapama tebabanga baloga ffe. Bajja kubatya nabo. Yawandiise mutima gwe gwazze. Mutima gwe gwazze ku ekisi. Watuddeko ne rain 1-on-1. Nze ndogedeko ne rain. Watuddeko gwe ne rain 1-on-1. Namusindikidde lingi nankubira nangamba sayira. Mwebale kulwana naye. Twogere ekintu kimu kyokka. Nasooka twala second sigala nga tayogera. Tuwulirizeemu. Nenteka omanyi ffe mu theatre tuteka omukubira asiriikirira. Omanyi okubanga ali mukati rain be bali abazanya party z'ennaku ne bazinyumisa. Okimanyi rain zino million 2 zebawo obubaka eze yali yazeewola dda. Lekana nga yazeewola wa? Yazeewola dda. Era emmotoka ya Rain egenda. N'essomero ly'abadayina e Kasanda. Ne Rain twamugamba yazeewola kukola ki? Kyalo kitono nnyo kirejje Kasanda yasogera Kasanda. Kyokka ng'ewaabwe gye yakulira. Yavaayo anti yali musomesa n'agaana okusomesaayo. Yali musomesa n'agaana okusomesaayo. Nga bamwagala bitya? Ngate bamwagala. Mmanyi yo nze nange waka waliwo essomero. Ewaabwe akolera national juice. Bamusabanga agatoze eno. Kiringa lutalo kujja ne yesimbe eno ngeriwere mwagala bwetyo. Anti ne mama kukyala ayinako essomero. Ajati. Naye Ajati yagamba Rain nti lwaki tosomesa eno. Era yinse naddukayo nadda mu katemba. Omanyi Rain yasomesa. Yasomesa mukyala. Nze sigambye nti nze atali musomesa. Rain yadduka mu kyalo najja nakola comedy eno. Yasomesa. Yali kuna mirembe hiiru. Era nga wava ntugenda mu comedy. Naye muganda wange mama we yamutabukira. Naye kadi ya Lubaga yatulumyemu. Ne ya mukono. Ne gundi emtiyana. Naye waliwo ekintu kye mutamanyi. Nze nina kye nalabye. Nena boss agenda lyakalwa ebigambo byaffe balulibizaayo. Waliwo bwakalya. Ekyo kifaanana nga bwe banaayogerera omuntu ng'ayagala nnyo munne n'amukyawa. Odda n'obagamba nti ate kati yakyuse. Odda n'obagamba nti byakyuse. Babi ava mukubira. Agambye atya. Bak. Oyani. Bannange omukulembeze wa oyo mwana akubirako ku tuli mu mukwata paka wa malo. Shalom. Tuli live tutambula naye paka amalo okulayira. UCC yakukkiriza. Okola ki? Ati UCC mama tewalaba amateeka ge bamuteeka kaawo. Ebyo tebijja kukola. Bijja kukola linda bajje mu Central. Tebijja kukola. Gwe. Bano president yabadde Luweero. Yabadde Luweero naye nze nina bintu bye nalabye bye neewuunyiza. Nalabye ebintu eruweero. Nalabye ebiyitirirwa ne bigwa. Nalabye amawana eruweero. Nalabye nze munanyiigidde nnyo. Nze natidde nnyo. Incumbent. Abadde president w'eggwanga lino. Incumbent president. Abaddewa. Fena tujiraba ssebo. Naye president Museveni abadde president w'eggwanga lino kati ali mu kunoonya akalulu yabadde Luweero. Saabitegedde. Kakati nze n'ebyabaddewo byonna twabitegeedde. Ne tutegera ne president Mugisha Muntu.
nti yabaddeko ku 2 ne Mubaraka n'agenda mu Katanga abantu ne bagenda Nateete ne Munyagwa kyabala kyonna gye kitugambe tukimuwe mu buntu kakati waliwo kyenne yatute bannaye Shalom oyina abaana ne kambuze n'ekirala Shalom oyina abaana abaana bolina 2 oba 3 tutwala abaana bo ku gundi ya NRM nalabye ebintu bayiyemu abaana naye ne balyoka baleeta gundi bebekulu n'ayimirira akawala ne kajja ne kakola ki Allahu akbar wennakumye nenzijako ekintu ekyo kye baakoze okujjako nga banakyetondera eggwanga ate ngo basoose kukuŋŋaanya abaana be baleese liri Pazo ne Catherine kusaasira nabo ne bye baakoze wakuŋŋaanyiza abaana babandi be wajje mu masomero naye ekiri ekya Bebekulu omwana okugenda Bebekulu naawe nokkiriza ne bakola ebintu yagambye kwata w'oyagala oba osiga ki niti yabadde mwana yabadde mukazi ebyo n'abinnyonnyolani kale naawe ojja ne mukyalawo naawe ne mubeera ku stage ne mukola ebyo bajja kumanya muli bakulu mwenna ne liri Pazo ne Catherine kusaasira babadde bantu bakulu naye foramu mw'obikoledde mu maaso g'abaani abaana abato ababadde ku bintu nze bangambye mu abalonzi bye baagala anti abalonzi baba bye baagala bona amala okulembera onaaba osize eki mu baana obeera osize eki naye kiki osiga ebikolebwa ku campaigns bikendeeremu nida kati kyogamba nga wakamala emyaka 4 nga gwofuga kiki oyagala okwatractinga kati what are you attracting basobola okukolayo ebitali ebyo kakati what are you attracting ogamba nti omala okukola ebyo linda nze kati ate abo ababadde balaba ebintu ebyo ani atalina bantu ababadde babiraba benjogerako babaddewo yes, I understand. Kati bwe baba nga abaana b'amasomero ogamba nti bebafuza ab'enkya boolaga ebyo anti mugamba nange kye ŋŋamba nti ne bakukola ekyo muganda wange ng'olaba omanyi Bebekulu yessali jjajja wa Buganda ab'enkima bebajjajja baki naye ne bakukola ebyo mu district era mu ssaza lya Buganda nedda golosaba Dani Mugula bonna basse batabi bakola industry yalimu yeeyo bangi oli okuyimba ennyo oluyimba lw'edduzinirako nedda abayimbi bonna bayimba nze njagala bayimbe anti numbers already president alina numbers atawangula atya naye kyembuuza kati numbers bw'onaamala ozikuŋŋaanya n'ozikolezera ebyo onaaba olina kiki osiga mu bantu gwogamba nti otaddewo ne Ministry of Ethics and Integrity nkale gambe etondere babasonyiwe ate ne bakola ebyo ale basonyiwe betondedde naye bambi netonze nze soogera ku bantu oba nzibu olwobakola netonze naye kinduma bulumi ng'omuzadde netonze sonyiwa Bebekulu era ye musonyiwa naye omanyi n'ebintu ebimu andi waliwo bye bakola naye ekyo kyabadde nze kyenjogerako sigamba nti Bebekulu talina kye yakoze eyakimukozeeko nawe nunda njuki naawe nzagitaddemu muteesa obadde oyogera naki nogo omunyindo kulinga firimbi z'abayuda nawe otwo tukulinga akakokola kazimbula kalevu tolina natulevu oyogere mu bantu mukulabaga mwana nibadde n'obulevu ndi musezi omuntu alina obba n'akalevu nga baawula ati babaga mimbula kalevu oba otegeeza ki talina neddala b'omusiru baba bategeeza kati ate otandise egamba nti ono tubadde tubimanyi emyaka gye ate kati otandise egamba nti muto bw'ogamba mbula kalevu oba otegeeza nti muto gwena tonjasabira ze kuzaala oba nze nzaala nnyoko w'emyaka negambye oli muto lwaki bukulu bukuyombya maama oli muto olina lagiba nze mbazaala abo gwe oli muto kale wakuza abaana badoputinga maama omwana wa myaka emikoyo kyogamba nti wamuzaala olina 9 gwe kale oli muto wa 18 wamuzaala olina 9 naye wakabala okuzaala ng'okuzeekuzeemu tewayagala bakupima emyaka nalagimba kati abantu balowooza
okimanyi balowooza n'okulooza nti abwa kaganda ko abantu babaddeyo eruweero bantu babaddeyo n'eruweero bamwagala eruweero gye bamwagala ennyo si yajja wangulira olutalo ate yaluwangulira oluweero yaluwangulira lutalo yaluwangulira omuntu yenna awangula olutalo owangula Kampala kyova olaba era agamba okulwana ennyo nti Buganda for NRM balwana Kampala naye nedda nze nina kye neewuunya basamuje ekibiina kyabwe kyaleesaani nina kye neewuunya balese kampeyini tezigulwangawo mu ggwanga abakulembeze poliisi lwaki egaana abamu okugenda mu bitundu gye balina okukampeyininga kambuze nina negundi gye naguddeko abakulembeze babasekirite yaabwe munankani nenga munyagwa bamwadde bangi yagundi mubiyise munyagwa abamu babe bamwadde abasirikale 15 for security purposes president agenda ate kuliko ali serious mu studio n'okwata kutuliga ogenda kutta kiki gwe nga bali bateesa okusanga ebipande byagundi bya NUP bana balala tebalina mutawaana bino ebya Bobi Wine mubiyuze byonna mubijjeeyo gundi njirina naye nga gundi agamba mbwabo bakikoze ku lwabwe nga bo bw'okoyogera ebyo ndi babikola nga byabwe ku bwabwe lwaki owumuza muwumuze n'otamusiba kubanga ogyeyo emmundu naye ate ona yajjayo n'emmundu yajjayo pisto n'agikookinga n'akuba amasasi kati oyo aba musirikale ki nga nabali abali uniform n'agenda n'akwata n'ayuza ekinankani billboard n'agiyuza abo nno be basirikale abalina ne bendera ya Uganda ku mukono nga bagamba ndi be basirikale ba Uganda be ba poliisi lwaki bagamba abantu babanominating ate nga tebagenda bakkiriza bwe baba tebabakkirize kugenda kukola kampeni lwaki bwe bakkiriza okumanya bakyetegekedde batute bino emmotoka ebibeera ku State Square toyinza kugamba nti kyaguddewo bugwi ne bibeera ebuyende nga biri eyo President Museveni yeetaaga nnyo security y'amaanyi ng'agenda mu campaign singa Bobi Wine gye bamuwa ate nze kugamba nkola mu ya security tuteesa njogere tunwa mu kamera bannange nze kye neebuuza omanyi nti emmotoka ne biziba ekkubo lyonna ate bwembeera waliwo kyendandabye bwembeera nga nze nkulira abantu ababa ku maddembe singa kati abamu mbabuulirizaako Bobi Wine bw'aba atambula ng'agenda n'ayita mu kkubo bw'ati engeri gye mutaagala abantu bamusemberere awo aba agenda bulungi naye ate bw'omugamba nti ite eno mu byalo obanga agamba nti abeeri tebakulabye jangu nabo bakulabe abantu b'omu byalo ne bakuŋŋaana nagezi okulanga n'abantu abalina bye bakola baddukayo gye bamuyisiza nga bo balowooza nti bamugye mu bantu olwo abantu ne batandika okutambula ne mayirozi bagende bamukole ki bamulabe ako mwabaze kafu otandise n'oleeta abaana b'amasuuti baaba waabo wa TV kati bano balamuzi abakyala balinda ki babanja president bemulugunya bakoledde Museveni abagenda funa emiggo bali naye ffe abaali ne mu lutalo tayari west yamu west ebesinga mu west eri best ni west bugolobi naye kati emirimu egiwa baani tulina omwana waffe gwe twagala okuba omulimu naye kati bano bonna okwepakira ne bajja sente zabanja zandibadde ziweddeyo kale katumale tuli mu kamera kale mukwana kakati nno byebyo muna tumuyise yatuyise nedda tumuyise mukwana naye ate era ekyo tekitumanyiza kutuuka mu tagirabye kamera nedda tamanya nti kuba kyakola ajagwamu kigwe bamuteekayo kubamanyi bana Shalom alien skin bamukwata ekigenda mu maaso
Sami mwabera ku milioni mani. Baye ne bisibe bimala. Ntisa kisibwa okumala. naye mukwano baba n'abafango ne bajja abana bafango ne bapereza message ne bangamba bakoli ku last omanyira nnyo bajja warning ne Shalom yabalalikirawo nti mamwa kati naye munaye blazo tan sister tan so kuneraliikiriza ndabe ennaku zino oyina gundi nene entalo entalo zo zaalina nnyingi kachoka omwana tafunye bwenkanyanga yafa fe twagala ekintu kimu mwagala ekigambo kimu bwenkanya polisi ekalifying egambe alinsikita nakakwata ku mwana yakola ki yafa ekyo kigwe oba eveye egambe balina akakwata ku mwana yakola ki yafa fe kyonna polisi kyekola ensi kyeyagala the public either they exonerate alinsikima tumujjeko tumwetondere tugete twamanye because we can do that sane amazima gali kufuula wa ddembe bw'obanga ddala oli munnamawulire netiv yagivaako bajja mukuba ate nnyo oyo ani agenda okunkuba mpaayo babiri oba olowooza nze okujja mumawulire sina gye nnava mpaayo babiri Shalom nze siri mwana w'emuyenga siri w'emunyonyo oli mwana we Lubaga mu Lusenyi nkuze nkubwa nange nkuba kati ekintu ky'okugamba mbu okuba ono yewe muyenga mwabe muyenga bwe bagamba okukubako no papala ne weerima ne weepima nze kati ate bwe bagamba okuba wengenda bwonkuba nonzijako kikwata nabe nakuba kasira kye mbajjako waliwo abantu abakuŋŋaanyiza popo gwe wabatuma ow'okutwala ku kitebe banna sina transport yakuŋŋaanya bbi wamu era osibwa munkwatirakwatiramu munkwatirekwatiremu nakulugenda bbalwaku ani ŋŋamba wakutaano bw'omufuna omutwalo otya tugenda mutika ku gundi ku kimotoka ogenda oyiwe buyi nagizudde bwe jabwe oyinza obutamaliriza mikolo aye nomalaga tobabye ku kitebe weepamidde ye Raini yakimanyiko ni mugenda kutwala akimanyiko yakikkiriza waaye omubaka bino ebintu byabawagizi bagizi mwanyize oba yesi munyivu yamanyi kyovula tukolera okuba nga tuli ku bantu nga tebatuliiko ye yali badde atandise n'okutukubisa t-shirt bayiza twetagayo t-shirt nga 10 abantu be Lubaga nga ziriko ki Lubaga tupame negaira obogera ku kyanga abana bakubye t-shirt eza Lubaga tupame tewalabya abaana boli bagandigo initiating ekintu bannaye tukoze bingi ebirungi tebajja bbira bakabalabe ku bibi bannaye oli bagamba nti kitamu yeyatandika ekintu kya Lubaga tupame kankubuuze lwaki Shalom batandise mulabira mu kujjonkera ebirungi tebabikola tebibaddeeyo bannaye katukole ku bibi oyo no yatandise kyano naye ndabanga emwetuga aliwa yaliwa meya balegendi abaguze fish ngalingo wa 1985 Shalom mulewera ate kati omusajja okutema emyaka kiba kiki nammwe naye naawe era omwana omuto oba omulabo oyo muto waawe muntu omumpya mubalira emyaka naye yasamira muli abantu bonabona bebalegagamu gavumenti etuyambe bwe bayagala owangula akalwa tikuŋŋanyiriza abantu ndi mubagamba toleeta bakuzala mu 2000 nze nalaba idea wa 2000 IDC ye yamuzaala ate ID yamuzaala nange nsobola okufuna ID ng'erikoti nazaalibwa 2000 lekera okunja Samira MC Meya lekera awo YouTube ogiwulira 9 views 12 hours ago yakibaddeko 9 views ogamba ki MC Meya w'amaanyi oyo MC ng'atambula YouTube ogimanyi ogiyita keeki ewange afe batambula mubadde ewaabwe kakati mbadde nina kyembuuza wama nina kyembuuza lwaki bakyakira ku bugenyi alinga muzeyi kagatto ayakira ku bugenyi ani musiibe bulungi mweraba bannaye tumajjako amakirungi muzeyi twatandisa YouTube yaffe kagatto live muzeyi watandisa YouTube buli kaseera ogenda kuba ndaleka kufuga muzeyi tomufuga sigga omuzaala nina bye saagala kubeera muzeyi alimba gino emyaka gye lwaki omulimbisa
Akopa mukama we. Neddayi kabambi ka buvubuka muleka enjoy. Mumuleka akole buli kyayo. Manyi boss wali libro. Kininga nze bwenjagala nagamba nti omwana omuwala nakubwayo kola buli kyowulira nti oyagala. Kikole. Ikop bakube babifaananyi. Oli kwenda bifaananyi birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukole. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Oli kwenda bya bululu. Yes. Bakukube. Mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Oli kwenda bana. Bana de dokubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa mwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Eri ekindi aba Ikop. Oli kwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nteno naba akolene ya. Na debe tabolochua. Bolochua dindi. Bolochua chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.